Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is kuko ntugenda kuraonyo. For starters, kasita omulodi w'ekibuga ali mu kuvaako Erias Lukwago yabiyingizaamu ekibiina kyange nange mbadde nina okubiyingiramu. Kati kansooke nkuwe analysis eri based on reality. Wabula so kompitire wano Lord Mayor yaddako w'ekibuga Kampala Honorable Barimwezo. Honorable Barimwezo sebo njagala video ene kutukeko nawe ekusangidde. Nzikiriza nkwambaze courts bbiri. Kansooke nkuwe ya Napoleon Bonaparte gye yatusibirira nga ffe abasombe ebyafaayo yatugamba never interrupt your opponent when he is making a mistake. Napoleon Bonaparte yatugamba toyingiriranga mulabewo oba opponent wo ng'ali mu kukola nsobi. Still Honorable Barimwezo nzikiriza nkutwale mu katabo k'omusajja omugezigezi mu ntalo Santizu's Art of War chapter ya 8 variation in tactics. Yakugamba bwati, there are roads which must not be followed, armies which must not be attacked, towns which must not be besieged, positions which must not be contested. Omulodi w'ekibuga addako Honorable Barimwezo omugezigezi yakugamba waliwo enguudo z'otalina kugoberera, waliwo amagye g'otalina kulumba, waliwo ebibuga by'otalina kuwamba, ate waliwo ebifo w'otalina yadde okuyimirira. Kati kangende ku mulodi w'ekibuga ali mu kuvaako Erias Lukwago. Erias Lukwago bino tewali agenda kubikugamba. Nze wamma Kasabi wo betaddemu ekibiina kyange nzikiriza nkuwe analysis ali based on reality. Mu video eno ngenda kukubulira butya bw'obadde olina okukwata ensonga eno eya Hamis Kigundu. Saagala nsawundinge ng'agenda okuwolereza Hamis Kigundu, wabula njagala nkuwa amazima agasinga okuba makaawo nga gagamba nti Hamis Kigundu yakubye nakutula omugongo era ng'omubaka Barimwezo Mayor addako agenda kunyenya mu jjenje kkalu singa atambulira mu kkooti ebbiri ze muwadde. Nabadde nkusuubira okuba nti okimanyi oba nti wasoma ku katabo kenva okwotingiramu omubaka Barimwezo, era nabadde nze nkiwa nti wasoma chapter y'okusatu ey'akatabo ka Santizu's Art of War egamba attack by stratagem. Nabadde nkiwa nti okimanyi nti he will win who knows when to fight and when not to fight. Wisdom is knowing that not every battle must be fought, choosing timing carefully, avoiding wasting strength where chances of victory are very slim. Obugambo nabadde nkiwa nti omulodi w'ekibuga agenda okuvaako obumanyi nti oyo ajja kuwangula, amanyiddi w'alina okulwana, amagezi kutegera si nti buli lutalo olina okululwana, olina okukyuzinga akadde n'obwegendereza okwewala okwonoona amaanyi mu lutalo ng'emikisa gy'okuluwangula mitono ddala. Kankutwale ku kinusi kya vidiyo nzikiriza nsooke kutegeeze deeds not words shape the battlefield of perception. A single act of courage can destroy a powerful enemy's propaganda. Nzikiriza nkwene statement. When actions speak for you, no opponent, however strong he is, can silence it. Powerful regimes fall not to speeches, but to the relentless public relations or visible actions. Kankwe statement yesemba nkunyonyole. Public relations built on words can be ignored. Public relations built on action cannot be defeated. Erias Lukwago omulodi agenda okuvaako bw'ati Hamis Kigundu bwe yakubye nakutula omugongo mu ngeri ssatu. Esooka, pulaani ye yabadde visible action. Okulongoosa ekibuga n'okulongoosa emyala kiri tangible, erabika nga public good. Abantu bagitwalanga eyabwe mu maaso gaabwe, bakitwala nti bagenda amataba gagenda kendeera wadde nga tegagenda kendeera, bakitwala nti streets z'ekibuga zigenda kulongooka wadde nga tezigenda kulongooka, bakitwala nti obulamu bugenda kuimprovinga wadde nga tebugenda kuimprovinga. Mu bufunze wabadde mutuufu naye olutalo wabadde tugenda kuluwangula lwa nsonga gw'obadde na bigambo. Hamis yakubiriza public relations eya actions. Kankuwa ensonga endala, ebigambo byabadde empute kasita wazze nga tolina work plan
ya drainage system ne plan gy'obadde oyina regime gye yalemesa mu bufunze ebigambo byeri Hamis Kiggundu byabadde tebimala kulwanyisa plan gye yaleese kutereza myala wabadde oyina na kujja na plan mu bufunze abantu bakompeyalinga talks versus reality goyina talks Hamis Kiggundu aina reality awo yakubye hands down omugongo toyina otambulira mu wheelchair we yakubidawo okusatu awalala nti wabadde oyina okukitegeera nti mu public relations ebikolwa bikuba ebigambo wabadde oyina okukitegeera nti action or actions have their own nabadde nkiwantu ekimanyi nti every clean street is a poster eri Hamis Kiggundu obudde buno akabuga ka plani ke yakulaze nga kayonjo eyo poster emala okukuba okuteeka ku ttaka nti every open drainage is a billboard eri Hamis Kiggundu nti kikuteeka ku side eya disadvantage mu bufunze abantu kye balaba kye batwala the public sees who really solved their problem ngoye Hamis Kiggundu gwe na bigambo mu bufunze abantu oba public yatudde ebigambo byo nga gwali peti ensi obudde buno kutwala nga gwali jealousy ali mu kuzanya politics wakati nga Hamis Kiggundu ali mu kugaba solution obanga ali solution oriented kati omulodi w'ekibuga nzikiriza nkoyo point 3 oba 4 butya abadde oyina okukwata ensonga ya Hamis Kiggundu ensobi gye wakoze kuyingiza mu kibiina kyange kati kankuyambeko bwoti bw'obadde oyina okuhandolinga Hamis Kiggundu wuliriza ebigambo bino wagezezzaako kulwana na bigambo wakati nga Hamis Kiggundu alwana na bikolwa mu public relations tosobola kuba visible deeds bwoti bw'obadde oyina okukola mu kifo ky'okulwanyisa Hamis Kiggundu wabadde oyina kwembulesinga pulaani ye n'olaga nti naawe obadde ku paati eya pulaani eyo n'olaga ne waka pulaani ye gy'emyala wakati ng'olaga nti regime yekulemesezza kyakubiri wabadde oyina okugamba nti nyaniriza buli citizen anegatako okukuuma ekibuga kino nga kiyonjo kino kyabadde kigenda kukuyambako nnyo okufuna credit okuva mu bantu nga ggwe akulembera ekibuga kyakusatu wabadde oyina okufulaminga pulaani ya Hamis Kiggundu nga partnership not rivalry kyenagambye dayo mu chapter yokusatu ya Santizus Out of War gye bayita attack by stratagem otegere nti sinti bulutalo oyina kululwana entale ezimu oyina kuzemblessinga oba completely kuzesonyiwa n'otazogera nako bwoti wabadde oyina okukola wabadde oyina shiftinga narrative okuva wa Hamis Kiggundu n'olaga nti leading forces eziri mu kuyambako okutereeza omwala kyakubiri wadde nga Hamis Kiggundu agenda kukola independently kyabadde kikakatako okukireyiminga collective progress under your watch wabadde oyina okugenda n'omonitoring ebiri mu kuhappeninga ekirala wabadde oyina okuredirectinga public attention otya ng'ohighlightinga obutundu oba ebitundu Hamis Kiggundu bye yaniglectinze ku mwala gwogumu oba mu kibuga Kampala ebitundu byataafuddeko wadde nga wakitegedde nti ayagala kuwamba property ya kibuga gwobadde oyina kutunuza bantu ku bitundu ebirala bya neglectinze ebitundu wamanyi nti tagenda kujja kasente mukkirize mu downtown bwotyo obadde oyina okutwala game eno kyakubiri wabadde oyina to broaden the debate otya okitwale nti contribution ya Hamis Kiggundu wadde nga nnungi wabula ogitwale nti kasirikitu nnyo ku bigger picture eyokutereza drainage system y'ekibuga Kampala mu bufunze wabadde oyina questioning motive without blocking his actions wabadde oteekeddwa okubeera visible mu oversight nga wooli wabadde oteekeddwa ng'etteeka okukereyiminga regulations okubaawo nti plani z'ekibuga Kampala nti Hamis akola okusinziira ku plani z'ekibuga Kampala wabadde oteekeddwa okulwana bwotyo engeri gye walwanyemu si abasajja bagezigezi tewandi bitaddemu kibiina kyange yensonga lwaki nzize mu